Chala nafuna olubuto. Oyafuna olubuto akatijjo keeyongerera ddala. Akatijjo keeyongerera ddala nga njula na munaza bigere. Era yangamba ogenda kunazanga munne bigere kubanga ekyokuzaala kyakulema. Abasajja nga bali mmini. Ekyokuzaala kyakulema nenga Adija samugamba ko tisijja kuzaala. Wenamuwanga ensonga zange naye yalaga nga nti kyenjogera kyama. Wamuwa nsonga kintozaala. Namugamba omanyi tulina okusooka ne twongerako ku zi business nga tunayingira mu byakuzaala. Which was right. Tulina okusooka ne twongerako kweze ennyumba z'abapangisa n'engendo zaala baby nga tutuli mu life ya kola. Lwaki tewagenda mu muzigo gumu ogw'abapangisa n'osula eyo? Ng'ani agukukkiriza omukazi buli kimu yatandika ng'okifuga. Damadija omukazi yatuuka ekiseera n'agamba bbaawe oba bbaawaffe nze mukazi wo sikyayagala mulabako olubuto lwange terumwagala. Alage busajiwe naye mpulira ebyenda bivaamu. Bannange mwana gwe mwali mukoze n'oyo omusajja nga muzimbye emizigo babiri. Nze mbadde mulabirira kati olubuto terukyanjagala tayagala kundabako. Ate nga kyagamba bebu kyakola. Ekikigwe? Yes. Kye yamugamba nga naye kyakola. Ng'ajja ngamba Lamma ogenda n'okuddayo mu kyalo kuba Hani takwagala tayagala nakulabako. Hani takwagala? Oli yali Hani nze Rahuma. Tanjagala nagamba ojja kunjigiramu olubuto omwana wange first born ojja mujjamu tayagala kulabako olubuto terwakusiima. Mama nyabo. Nalowooza ow'okulaga mu butuufu nange ng'era sirinaawo. Nakwata bintu byange kyeka kiri kyannondolanga bulondoozi nga kasuka wabweru. Ng'oli bwe yakola? Hange yasooka kye yakola. Okwo kwonna okugumiikiriza kwagumiikiriza kye wali weewala era n'akikukola? N'akinkola. Nange we yabikasuka wa omukazi wali awo awaka. Naye nga yegga yatuuka n'akugamba Lamma oba weeyambula oba tiweeyambula ng'obireka nga ŋŋenda. Ngo omusajja sirina kye namukola kibi Adija. Kaakati awo ng'omusajja bw'akugamba nti weeyambula oba weeyambula ng'okola otya? Nayambula kuba gali nali mwagala Adija nkugamba towulira. Omukwano gwe gutyo Allah aguntaase. Ogwo omukwano gwo mungi muwala. Gwe ky'olina okumanya Adija nali mulaavu ne Gaayi. Nali mulaavu ne Gaayi. Kati awo eyo gye bayita laavu ey'ekimmemmette. Yes. Okitegedde nanyumizanga gwe. Kwanza mukwano wange yangambye bamukolako misana lwaki ffe baagala tukolako kiro. Nze kye nalaba baleka baali baagala tulya. Kuba no baba bamukolako misana ate kati ngo ffe baagala tukolako kiro. Ate ne kye nalabawo emisana okwejaga ewatali tenti naye ng'okwejaga kungi ndagala biki masefulya bagatuyisaako. Adija bakulya. Ne tulinnya emmotoka ezituzza ewaffe gye twavudde. Adija ngenda okutuuka ew'omukazi eyali ampadde akabanda okusula. Yangamba naye nkubuulire mwana wange ebizibu oyina bingi. Kubanga n'ekyokusooka tokomye bizibu naye ne bizinesi yange etandise osiraana. Bannange. Okuva bannakuwa okusula muno mu kibanda amanda tegakyatambula. Adija nalaba nga ndoga ali ku kalina waggulu antambulirako. I'm so sorry. I'm so sorry. Olubuto wengenda musikaani bwe bangamba tebalulaba. Bw'ogenda ebagamba mweri. Bwe bangenda bwe bangamba timweruli. Naye ekyavaamu omukyala nga ngoba Adija natema omulanga nefukamira wansi ne mugamba maama. Kulaba oli maama wange era nkutwalanga maama naye nnyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga nine baby girl ono Hajati. Omukyala ono mulungi naye ayina emboozi. Gwe omukyala ali eyo jangu owulirize otegeere oyige. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga kujukiza Bawamato Estates Management. Bano bakugamba nti bacollectingira rent mu bwangu. Gwe wenna ng'oli eyo ng'oli landlord olina ennyumba z'abatenansi zireete zikwasa Bawamato Estates Management batandika ozisolooza togenda kujjusa. Nsanyusa okulaba.
Kale Madam Adija nange nsanyusa okusanga. Oli otya? Ndi bulungi Madam Adija, gogamba otya? Ndi fine. Webale tuweereza. Amin, nangezaako. Pulogulaamu zo zinnyumira nnyo era nkufolowinga nnyo. Madam Adija nzize wano nga nnyina ensonga ze njagala nga baniko naawe n'abatuwuliriza. Ye mukwano. Amannya gange bampita Rahuma. Madam Adija nzize nkuwe ku sitoole yange kuba bulijjo neesunga ndi kulaba ddi kutuukako ddi naye lumaze olunaku Mukama n'akukeesa. nekutuukako. Webale kujja. Hayi Madam Adija weebale butankaluubiriza. Byonna bye wanyumiriza ku ssimu nabiwuliriza. Ye Madam Adija. Naye onansonyiwa obudde. Twasobodde. Mbadde sina budde. Kati Madam Adija mama waffe yatuzaala abaana 4 era nga nze mukulu. Nakulira mu famire eyalimu ku ssente era nasomako mpaka mu senior 3. Naye obuzibu bwe bwajjira n'embeera okutandika okukyankalana. Tatange musajja musiraamu ddala. Tatange yawasa okuwasa kwegamba abasiraamu bakimanyi era ffenna tukimanyi nti akizi bameka nya Madam Adija. Tata wange yagendanga ayongerako kwezo aki ndooza ye yafanga kimu kweza aki 4. Jukiramu omusajja buli wanyikira okuwasa n'akasente kakendeera. Kituufu. Madam Adija ekiseera kyatuuka nga tata takyasobola kutwalaganya maka famire zonna nnya. Yawasa bana bonna n'abamalayo. Bonna yabawasa ate nno nga bali ku kibanja ekyo kimu. N'abasengeko omukulu yasooka addako bwe batyo mpaka 4. Madam Adija kusoma kwange kwakoma mu senior 3. Lwaki? Akasente kaali kaweddeyo nga batugoba ne tutuula ewaka. Kati awo ne ngamba mami wange, mami omanyi nze kangende e Kampala nkole kuyambeko ku bano kuba tata takyakola ki takyafaayo. Madam Adija mama nangamba bokukyalo banakiraba bitya kuba buli omu yali amanyi tutulina akasente. Tukira Madam Adija tojja kugenda ng'obuulira buli omu embeera ekola ki ebatuukako ewaka. Olunaku lumu nali mu nnyumba omwo nga neebase mpulira neyiba wange anyumirizaako maama amugamba anko wange ayagala omukozi. Madam Adija navaayo nange nempuliriza emboozi kubajjukira nali noonyaki mulimu nga kakati soko simbe wakati awo. Mama amwe yali yabazaala abaana bameka? Yatuzaala abaana 4. Mama we yali mukazi wa kumeka mu family? Yali omukyala asooka. Ng'era nze first born. Kakati sente zaatuuka taatawo ne zimugwako nga temukyalina? Nga tebakyali wadde Madam Adija. Naye nga bamama bamwe we bali bonna? Bamama bonna baaliwo. Ojjukiramu ekibanja ekyo. Bonna buli omu yali alina okulimirako abaana be. Ate ojjukiramu bonna bazaala. Nga mu butuufu tebikyasobola kukola ki? Kugatta. Madam Adija we nawulira mama nga anyumya ne mukwano gwe nenjija konze mama nja kusobola okugenda okukola. Mama nagamba abantu banakyeraba batya konze mama ngenda kukola ne baganda bange basobole okukola ki okweyongerayo. Madam Adija nga njija ekamba nali sina na transport. Anko yaweereza transport nga njija mu Kampala tutandika kukola Madam Adija. Natuukira wa anko era oyo yennyini nga mbeerawo olunaku olwasooka ninda bantwale ku mulimo tebantwala. Kati nga mubuuza anko ngenda ddi ku mulimo nga ngamba ogenda kugenda. Buli omubuuza nga mbuzaabuza olwo nga ziwera ennaku 4 ndi awo mu muzigo gwe. Ekyavaamu Madam Adija nga nfuula mukyala we. Anko ye anko wa neighbor kuba nze nali mukozi. Anko w'okukyalo ng'akufuuka mukyala we? Nafuuka mukyala akola buli kimu. Eyajja mu kyalo okukima ajja kufunira omulimu ku kibuga. Bwe yakuleeta ng'omulimu teguliiwo ng'akufuula mukyala we. Yakutandika ate? Kati Madam Adija nze era wano nkubawo nnyo Madam Adija. Si buli abantu abo bwe tuwa abaana baffe mumutwala akole olumu baba n'ebigendererwa birala. Omulimu tegwaliwo. Madam Adija omusajja nga nziza mulaavu nze yazze okukola. Yakuggyako gooti? Yes.
naye gwe wali omwagadde kati madamu Adija ogenda kukola kigwa osula mu nyumba n'omusajja jukiramu yali talinamu bantu yadde n'omwana ng'asulamu yekka kati gwe bakuleeta muli teweewuunya n'ogamba yii wano wenzijje waliwo omulimu wano oba muli ali walowooza anka alabika ntereseeko wano omulimu gugenda kujjajja kuntwala kyekyo kye nalowooleza ddala nagamba osanga waliwo mukwano gwe gwe ngenda okukolera kumba oli yalina kigendererwa kirala kunfula mukyala madamu Adija nga tubeerawo naye ng'omulimu gwa tabinyegako buli wemugamba ku mulimu ngamba tugenda buli wemugamba ku mulimu tugenda nange nemmala nenkikola ki nenkimanyiira nenkivaako wamalawo bbanga ki ng'omusajja oyo akugera akuluusani namalawo ennaku 4 kuba semweyo ennyumba saawe za 4 wiiki kati olunaku olwalinga olwokutaano omwami oyo yajja madamu Adija era ne tuli emmere ngirange nakimanyira ne ndabya nti nfuuse mukazi mufumbo kuba nalaba omulimu tewakyali kati ntandise bufumbo wakikkiriza mulimu mutima namala nekikkiriza noga nti omulimu kati tewali nange natandika nganza okubulya nga ngudde mulaavu ne gaayi kuba yali muvubuka kale ngera size yeeyo nga naye mumuyita anko ku kyalo kojja wa neighbor waffe oba yali alina breeding nga tekula nga si mwangu wakulabika nti mukulu kyakabana abasajja era abatakula jukiramu omusajja wabeeramu n'obusente talaga bukulu bwe madamu Adija yali akola woyo obusente bw'omulimu saagumanya gwe yali akola sisobola kulimba kati madamu Adija omusajja yajja buli kimu nga nkikola madamu Adija era nga wobeera mulavu n'omuntu naye nga gaayi madamu Adija sisula naye nga sisula naye nga nsula ku mufaliso wansi nga yasula ku kitanda yaŋŋamba mbuye alina empewo zamugano sula n'omukazi ekishiggwe basajja baffe banna nga nsula wansi ku mufaliso ku kafaliso ye n'abeera ku buliri bwe era kwolwo otwava bulungi mulaavu nzizeyo kafaliso kange otulo tuntwala sawa zalinga 9 njijukira ampita nga ngamba Lawuma soko owulirizeeko ku bino ebigambo neŋŋamba oba leero kati alina ka surprise oba omulimu antwala nga ngamba Lawuma nekyangenda mu kyalo naye ennyumba yange ndeka njiggadde ng'olwomuntu wava mu kumubuuza nti munnaayo omulimu guliwa nga byonna wabivaako dda byonna nabivaako dda ntandise bufumbo yaŋŋamba ennyumba ye aleka agiggadde sina nnyumba omuzigo gwe aleka aguggadde konze ne mugamba bebu oba olimba konze sisaaga ng'omuyita na bebu ekisiggwe konze oba olimba ko ye sikisaagiramu ennyumba ndeka njiggadde era asula ng'okirowoozaako madamu Adija nalaba ng'obulamu butandise okukaluba ndaba omusajja ali siriyasi n'okusingawo nasula nebuuza omuntu gwe sivumye omuntu gwe sikoze eki avudde ku ki nembiyita ebyokusaaga madamu Adija bwakeera ku makya nali ŋŋenze mu kigo kunaaba nasanga gaayo ebintu byange abikasuse wabweru nga n'ennyumba yagisibye I'm so sorry ng'eri mu kyalo maama yakusindika okukola takukubirako takubuuzaako olwagenda bikasuka nga mumaze ebbanga ki olwo tuwezeza wiiki olunaku olwali luweza wiiki omusajja teyampayo na chance oba nti omuntu obadde naye omwezi nedda akulyebudde lyebudde wenna oli mulwadde akugjeeko gooti byonna madamu Adija nakuba akafaananyi ng'ebintu mbisanze ku mulyango nvudde mu kiyigo omusajja yagenze ennyumba yagisibye gwe mmanyi ku Kampala gwe najjirira siyina muntu mulala yenayina gwe mmanyi tolina simu siyina tolina sente tolina kiddako omuntu atatukangako mwembeera siyina nakkubo lye mmanyi wabula nga mmanyi eryandeeta ow'omusajja lyokka madamu Adija nga nkwata kaveera kange nga neekuŋŋaanya awo waliwo omusajja omukyala omukadde kati nga ngenda omukyala omukadde nga mbimubuuliramu omukyala omukadde nga ŋŋamba mwana wange oyo omuvubuka ze embeera ze aleeta abawala n'abakozesa n'abakola bwe batyo kati madamu Adija nenkizuula nti omuvubuka ye aliwo okukozesa abawala n'abata bwe batyo
kati ne mugamba mami mbadde nsaba onnyambe mbeereko wano n'abaana bo nja kukolera emirimu gyonna gy'oyagala. N'aŋŋamba mwana wange nandikuwadde omulimu naye nange nnyina abaana bangi nga bw'obalaba abazzukulu abaana bonna bali awo naye kye nnyinza okukuyambamu ngenda kukulagirira ku LC oba ku poliisi ogende obabuulire ensonga ezo nga bonange bw'okoze eki bw'ozinnyonnyodde. Ko nze maama mbadde nkusaba omperekere ontwale ku ki ku LC. Yaŋŋamba womba neereetedde obuzibu. Yaŋŋamba mba neereetedde obuzibu sisobola kuwerekera nga ndagirira kkubo nga nkwata kkubo nagenda mbuuza. Ansi nga bajja mbuuza kati gono omuleese ngaani. Batya teri muntu atatya n'abantu okutuuka ku poliisi n'akwefulira nagano omukazi yanzyamu ng'ate gw'ozza omuyamba. Kituufu Madam Adija. Ekyo omukisa omulungi nabuuzaako ennyumba nga zaali nnya ne bandaga mpaka we natuuka wa ku LC nga nnyina ennaku yange n'akaveera kange mu kasiripa kange. Gwe natuuka ku LC nasangawo defense tewaliwo chairman yali tannajja nga ndi mu maziga amayitirivu ne mubuulira defense ebintuuseeko n'aŋŋamba tokaaba nambuuza bakuyitaani ne mugamba yenze Rahuma byonna byonna ne mbimubuulira nga bwe byali ko ye bannange abazaala abaana abawala nga tulina obuzibu naye tofaayo byonna ŋŋenda kukola ki kubimaliriza ŋŋenda kukufunira ssente oddeyo mu bakadde oba si kyekyo nkufunira omulimu omulala. Defense bye yaŋŋamba saalaba ku kyeyamaani defense nga ayitaawo Defense agenda kufunira omulimu omulala oba nfunire ki Defense taba musajja naye abamu yali musajja kati jukira Madam Adija obeera mu buzibu buli omu aleeta gundi oba olaba kyekituufu opinion yebe mataringa oba ogamba yagenda okunnyamba ntuse kwa nnyamba alhamdulillah nkutegeera mukwano nga nkwata bya defense kati munnaye defense ng'ayitaawo yali afumba hoteri nga mpa ekyenkya nga mpa ne caayi otwamala okunywa tugenda ewuwe amaka ge gaali malungi ddala era yalina abaana nga mulimu sayizi zange nga mulimu omukyala twamusanga agenda ku mulimu namugamba mami mbadde nsaba twogeremu naawe kono tugenda kwogera tukoze eki nga nvudde ku mulimu nze nga mbeera awo natandikirawo emirimu ng'era omwana ow'empisa amanyi kyakola natandika kukola mirimu omukyala yagenda okudda wamma nga nkoze bulungi buli kimu ng'amugamba kati ono bamuyita Rahuma yannyanjulanga mwana wa sisita we Rahuma agenda beera bano nga tuyambako ku mirimu kono n'abuuza Rahuma nga alabika bulungi nsonga ki emuleesezza okukola emirimu gy'ewaka Rahuma abadde tasoma kono abadde asoma naye waliwo obuzibuzibu kono kale tewali buzibu teyasooka kigaana Madam Adija neneeyagalamu mukaawo naye kyesaamanya nti olunaku lwe nalinnya mu nnyumba eri emirembe we gyaggweerawo bwe baddanga mu kisenge kwali kwekuba kwali kwevuma oleese wano omuwala oleese omukazi oyo si muwala si mukozi tali mukozi alabika bw'atyo oyo mukazi wo oleese mukazi wo Madam Adija nze nga simanyi naye nga omukyala wabeera eno andaga kirala nga n'omwami wabeera eri andaga kirala nga nze mmanyi wendi wewatuufu mukwano kwolwo nali ngenda kwoza ngoye za bebi omusajja yajja n'aŋŋamba Rahuma toyoza ngoye yambala baali balina bebi yambala ko nze anka tetulagawa ko ye nkugambye yambala nze era bonna nasigala defense n'oli anko bonna nasigala nze nga ewaka twakozesanga linnya lya anko defense koze anko ate ndagawa naye nga waneeno waliwo neiba nga waliwo abavubuka nga waliwo n'omuvubuka ntokota mukwano ko nze naye omanyi kati nga naye ayagala kunteeka ate wa mukwano gwe
defense naye ateeke wa mukwano gwe ate kyavamu nangamba naye lamu okimanyi mbuno osaanira amaka defense okimanyi nti noosaanira amaka otyo konze defense kati obadde oteesa otya ogenda kumpasa nakimubuulizaawo kubajjukiramu eri nali maze mumenyeka omutima konze okumpasa si kibi naye sooka okwate ssente ozimpe sooka enzireyo wa mu kyalo mbulireko ne maama nti ŋŋenda kufumbirwa defense n'agamba ate ekyo ndaba tekijja kuba kituufu lawuma tekigenda kuba kituufu wadde ze mbadde njagala nkufunira omulimo kufunire n'amaka obeere mukyala wange nnamba 2 konze taata wentunuulira abaana bo twenkana tuli mu sayizi madamu Adija nga wonna kugambye kiki ekikubaliriza okuwasa nze nnyina ennaku yange najja kunoonya ssente n'akambuwalira nangamba nati ŋŋenda kukugoba madamu Adija koze mpaamu obudde era ompeemu n'olunaku madamu Adija obudde nga buziba naye nagenda ne meeting ono boyfriend wange ne mubuuliramu nga bwe kiri zonna ensonga kati kwe kwata ssente ono boyfriend n'azimpa ono yali neighbor waffe wano mu bad defense wali ofunyewo omusajja gaayi yes aŋŋambye akiŋŋambye nga sikiwulidde ekyo nali nfunyeewo gaayi wayanguwa ng'obeera mu nyumba ya defense ng'okolayo emirimu naye ng'ofunye akudeeti kati bwe nakitegerako nti mu maka mwajjamu akacyankalano nga nnina okusala mangu amagezi waliwo akwogereza nogaaka ngende eyo bagende okungoba ng'olina gyendaga kikigwe wali mupambanyi omutuufu mukwano ko boyfriend nangamba tofaayo lama ngenda kuwa transport sente mmeka zoyagala nga nzimugamba ng'azimpa defense teyazikiza nakera ku makya ngamba lama kwata ebintu byo ku nsonga 2 kye nagambye kiba kyagaanye ogenda kwata ebintu byo mu nnyumba yange konze tewali buzibu mukama wange naye mbadde nkusaba ompeyo kasente akantuusa nakwatira emitwalo gyali 2 ne boyfriend yali yampadde Adija nga nzirayo ewaka wa maama wange omuzadde n'oba tolina kyomutwalidde yasanyuka kyayagala kimukulaba olongo maze emyezi emeka ku mwana we ku kibuga awo nali mapezezaako emyezi 4 wali oludde nali nduddeko wa defense kitegeeza wabeererawo wa defense nabeererawo ddala baali bakusasula bansasulanga naye bansasulanga mu kusooka emyezi 2 bansasulanga ejjaddako batandika kumpisanga mwana wa waka Adija nkwata kubo nga neddirayo wa maama wange nga mugamba naye maama nafunye eki omulimu omulala samugamba nti nafunye omusajja mama wange ngamba lawuma kibuga birisa bimunyumiza byonna nga anko byandeeta biki wogubanga guliko kasente genda kivala n'abazadde twetaaga ne tufaayo eri abaana madamu Adija no following agenzeewa ye mama wange yabulira omulimu yasanyuka n'amanya ati nfunye eki omulimu omulala kumenziza ate mu bufumbo direct tekwali kubuuza numbye nanjijja wa gaayi ngambeera naye teyasooka kuba nampisa mbi ngambeera naye namusanga yazimbako ku nnyumba ze ng'alinawo emizigo ng'alinawo neye gyasulawo olumu 2 obufunze saatuukira mukazi atuuse tupatikanye ffenna atubeerawo mu laavu yaliwo ng'era tuli basanyufu naye kati awo nali maze okufunamu amagezi g'ekibuga nga si kutuuka ng'ofuna lubuto biki ebyo nga tubeerawo naye nga buli waŋŋamba lawuma ononzaalirayo akaana konze nja kuzaala tofaayo tusooke tumalirize kino tusooke tugende mu bazadde madamu Adija buli kye nagambanga gaayi yakikkirizanga kuba yali anjagala ng'era anzikiririzaamu buli kimu nze ekiseera kyatuuka naye n'abikuuwa ng'alaba sizaala ayagala mwana tuli mu mwaka sizaala kitegeera n'abikoowa bwe yabikoowa teyaŋŋamba nti balawuma nkukyaye oba biki era teyakyuka yaleeta mukazi aleeta omusege madamu Adija mulimu omukazi gw'otunuulira ng'akwagalidde omusajja
n'owanika n'ogamba mpangudde. Kyeka yafuna ba mu kibuga. Kitegeera. Ng'omwana omukazi anyirira, omwana omukazi yatukula nga nze nzira n'eri siina nti mujja wange anyirira. Ekishigwe. Basanga mu nnyumba yali afaanana atya? Yali mukyala mweru nga muwanvu nga munenenene mu butufu ebitufu nga yakula bulungi. Nga onawe omukyala wolabira nti mukyala munno yakula bulungi. Ng'ate namugjawo. Ng'ate namugjawo. Kitegeeza aba yakula bulungi. Basanga ndaba TV. Mwami wange ne mugamba ni kulikayo. Nanga mavuddeyo. Yampitangera lahuma. Nanga malama kiki otalaba. Nakwata omukyala namugamba kyuka mwakulaba labika talabye bulungi. Amaze. Ebyaddala nga ndabye mfumu mu kifuba. Wangi? Ebyaddala nga ndabye bulungi saali mu kirooto madamu Adija. Bannange ekyonga kibi. Namuyisaawo mpaka mu kisenge. Nanga malamu majangu tuwe ku mazzi g'okunaaba. Kati engeri gye nali manye ennaku yange gye nnava kye yaŋŋambanga kye nnakolanga. Wali ignorant, wali muto. Nnaku ki? Madamu Adija nga saagala kudda mu kyalo nasiibudde nzizeeyo ku mulimu omulala. Ate era mama ndabe nga nzizeeyo. Disappointing. Ne ku kyalo batandika okwogerera. Banaye muve ku bantu mugenda kukola ensobi. Nga mutyanga mulowooza nti banandaba batya banagamba batya. Obeere mu kunyigirizibwa nga bw'osanyusa abantu nga gwe toli musanyufu. Kaakati awaawo wennyini ku mukyala amwetoolooza amulaze nti akulaze nti ndeese ekimyula. Omukazi ye ng'agamba ki? Kuba naye n'omukazi ayingira mu maka agatali gagolemu. Yamubuuza. N'asangamu nennyinimu. Omukazi yamubuuza. Bebi ate oyaani? Ono n'amugamba mbu mukazi wange. Yamugamba mbu mukazi wange. Mbu. Kitegeeza n'omusajja yali teyeekakasa nti ndi mukazi we. Ne bagenda ne banaaba. Obugambeko obwo obukazi. Bubadde busiriseemu era. Bannange. Nze awo biba binnemye. Naye madamu Adija olaba. Kale nze ekyokuleeta mujja wange saakifunamu buzibu. Because of mama wange yafumba n'abakyala abo. Bana. Bannange. Bye mulaba ewammwe. Obirabyeko tatamwe yabateeka ku kibanja kimu. Muli olowooza ogamba obeeno Kampala kale. Nalowooza mulese mu nnyumba tubeere mu fembi. Oba yali akitegedde nti mujja. Nategeera nti mujja wange. Nengamba kiryokke kuba mama wange afumbye n'abaana kati nze ono omukazi omu. Bali ku kibanja si mu muzigo gumu. Ate madamu Adija nga buli onjijukira n'ewaffe gye nnava. Otya waliyo ki? Tewaliyo kiriyo naye nga saagala kudda dda ku kyalo. Abantu b'oku kyalo boogerayo. Ku bantu b'oku kyalo, abantu b'oku kyalo be basinga n'obutabaagala. Mubaveeko kankubuulire. Kansubire wayigamu ekyokuyiga. Abantu b'oku kyalo be basinga n'obutabaagala. Kati osanyusa atya omuntu w'oku kyalo? Omukyala ng'atijja n'omwami wange. Omanyi okutijja? Nga tebaliiko oba mu ntebe oba buli wamu nga beeragirawo laavu. Nga beekola ne bye batakolangako. Ye ne bye batankolangako ebyabalungi byonna baabyekola. Baabimukolanga. Baabimukolanga. Ate n'omukyala yalina akatijja akawera. Yali akola biki? Yajjanga. Kati omwami we yajjanga. Omukyala ne yeetuusa omwami yakubanga essimu nga tannatuuka waka. Nga musiibawo mutya ne mujja wa waka? Mujja wange ewaka. Mutya? Gwe ng'ofumba ye ng'alya? Yabeeranga ku ssimu kwalabulirirwa bbawe na ku ssimu. Ng'alya ki? Nze nafumbanga. Nafumbanga ne mmuwa ekyokulya kuba nalabanga. Mama wange teyalina buzibu bwe yayisaamu bajja. Okitegeera. Madamu Adija baatijjanga we beesitula we beekiisinga buli kimu bakikolanga mu maaso gange nga ntunula. Kati nga gwe muli olowooza ki ng'omukyala? Ng'omukyala nagamba osanga obulamu bunaatuuka ne butereera. Butya? Nga butereera ku ki? Kuba nze nalabanga kiryokke gye ndi nze nali siminaako buzibu. Mu kiseera ekyo walabanga kiryokke. Kuba nze ne mama wange teyakibeerangako na buzibu. Baali ku kibanja tebaali mu muzigo gumu.
mu kibanja omuntu ayinza n'okulwawo n'okukulaba. Madama DJ bwali muyinza kwa kuŋŋaanyako kaŋŋamba oba regulo ne taata wammwe awo omukazi n'atulako wali katebe ne bulya kubunyeebwa wamu nga famire buli omu n'ayingira amaka ge. Mu kutijja tijja omukyala yamala n'afuna olubuto teyawezaawo na myezi 2 nga kaakati awo we yabeerera n'omukyala oyo omuwanvu omweru bwe yali akyakuwaako. Aweze nali nafuuka kizibu. Ekyokulya wali wakisiibula. Ekyokulya nali nakisiibula. Amagenda n'amadda. Kati nga nafuuka mukozi abafumbira nembawa nembaterayo kyayi. Omusajja takugoba nti genda oba yalowooza ebyo byonna wanaabikola ojja kwegoba. Naye yali amanyi wanaleeta omukazi nja kwegoba. Naye yagenda olaba aseegoba nemeddewo sirina gyendaga. Bannange muguma. Banageze buno bugumiikiriza bukyaŋŋambawo ne ku channel sibuulirangako. Omukyala n'afuna olubuto. Bwe yafuna olubuto akatijjo keeyongerera ddala. Akatijjo keeyongerera ddala nga njula na munaza bigere. Era yaŋŋamba ogenda kunazanga munne ebigere kubanga ekyokuzaala kyakulema. Abasajja nga bali mmini. Ekyokuzaala kyakulema naye nga Adija saamugambako nti sijja kuzaala. Bwe namuwanga ensonga zange naye yalaga nti kyenjogera kyama. Wamuwa nsonga kintozaala. Namugamba omanyi tulina okusooka ne twongerako ku zi bizinesi nga tunayingira mu byakuzaala. Which was right. Tulina okusooka ne twongerako kweza ennyumba z'abapangisa n'engendo zaala bebi nga tutuli mu life ya kola. Lwaki tewagenda mu muzigo gumu ogw'abapangisa n'osula eyo? Ng'ani agukukkiriza omukazi buli kimu yatandika ng'okifuga. Damadija omukazi yatuka ekiseera n'agamba bbaawe oba bbaawaffe nze mukazi wo sikyayagala mmulabako olubuto lwange terumwagala. Alage buusagiwe naye mpulira ebyenda bivaamu. Bannange mwana gwe mwali mukoze n'oyo omusajja nga muzimbye emizigo 2. Namusangawo n'obuzigo bwe 2. Mwayongerako bwongezi. Yali akola mulimu ki? Omusajja wange yali akola mu Red Cross. Red Cross mpozi Red Cross. Bino ebyokugaba omusaayi. Ng'akolayo bikyeyo bafunayo ssente. Bafunayo ssente. Abazungu babawa ssente. Bafuna ssente yali musajja wa kasente. Yalinamu akasente. Ne bwe banaye mu nsonyi wabakola mu Red Cross temunyiigira. Just engeri ffe wama gye batujjangako omusaayi ne batuwa bisikuiti ne gunti ne kooko. Nabawa. Kati mbadde simanyi naye nze kyemmanyi nti bo ng'abasawo babeera ku payroll naye kati simanyi mu Red Cross omusajja oba yali driver. Yali driver ng'avuga motoka za Red Cross. Oba asobola okuŋŋaanya akasente ayinza n'okuba afunayokko ku tiipu eyo mba clients malwaliro. Aba Red Cross bambi mu nsonyiwe temunyiigira. Omukazi ng'agamba ye teyansima n'olubuto lwe terunjagala wanandabako olubuto lujja kuvaamu. Nze mbadde mulabirira kati olubuto terukyanjagala tayagala kundabako. Ate nga kyagamba bebu kyakola. Kikiggwe? Yes. Kye yamugamba nga naye kyakola. Ng'ajja ngamba Lamma ogenda n'okuddayo mu kyalo kuba hani takwagala tayagala nakulabako. Hani? Takwagala? Oli yali hani nze Rahuma. Tanjagala nagamba ojja kunjigiramu olubuto omwana wange first born. Ojja mujjamu tayagala kulabako olubuto terwakusiima. Mama nyabo. Nalowooza ow'okulaga. Mu butuufu nange ng'era sirinaawo. Akwata bintu byange. Kyeka kiri kyannondolanga bulondoozi. Nga kasuka wabweru. Ng'oli bwe yakola. Nge yasooka kye yakola. Okwo kwonna okugumiikiriza kwagumiikiriza kye wali weewala era n'akikukola. N'akinkola. Nange we yabikasuka wabweru. Waliwo ebiyumba bye yakubako ebibaati wabweru. Kati nyampuliriza emboozi. Mpuliriza emboozi bakyala. Madamadija omusajja we yakasukira ebintu wabweru. Awo waliwo ekibiyumba bye yali akubyeko ebibaati. Nengamba nze sirina gye ndaga amaka ge sefuluma. Nayingira kiyumba nga mbeera omwo mu kiyumba. Mu kiyumba kuba saadda waffe. Nga muli olowooza ki mu bwongo? Wali tokola. Ngamba nekuba mu mutima. Anekuba mu mutima nanzirira. Bamaama bammwe abaagumira ennyo mu bufumbo obuli toxic baabonoona. Naye kati engeri gy'ataabeerangawo
ngera emino esinga mu mbeeramu n'omukyala we Madamadi Obuto lwatuuka ekiseera ne luluma omukyala era nga nze ndiwo ng'era nze ndiwo nga nze nnyina omumuyamba nga tokola olyaki oyambala ki nali sikola era wavanga eri mu kiyumba n'ojja ku mpaka n'obafumbira ku mpaka n'ogirya ku mpaka omusajja no yali amanyira wadde yangoba naye yajjanga n'agamba ogenda kutufumbira emmere n'enfumba kuba nange nali nnyina okwetaaga ekyokulya mukwano oli mufumbi nkutidde mwana gwe n'enfumba ne mbafumbiranga emmere ne balya kati abantu abafaanananga gwe gye bali Madamadi gye bali Madamadi olubuto lwatuuka ne luluma omukyala yajja nampita lawuma jangu onnyambeko ng'omusajja wammwe aliwa omusajja taliiwo era nze nagenda nefuna emmotoka ne tumutwala mu ddwaliro kuzaala kukola biki byonna kumujjanjaba nze Madamadi ebyo bya bulijjo ne mujjanjaba nze samulagako mutima mubi era naye tasobola kunjja ogambye byaki bya bulijjo Madamadi kati mama wange oba yafumba n'abakyala bana kati oyo yali omu mu kibanja si mu muzigo gumu omusajja yali yazimba lumu bbiri ng'alinawo n'obuzigo awo naye teyakutwala omukazi lwaki teyamutwala mukazi gwe lwaki yamuleeta mu nju ye ekyo kibi yalaba mbu nze simusaanira siri levo ye kati lwaki tewavaawo Madamadi ate ndagibwa annanga abaana bali mu toxic relationships tebalina gye balaga tebalina waakudda mwana asirikira agamba kati ntandikirewa nali sirina gyenzira nga sisobola kudda ate kutandika bulamu bulala gende mukole bannaye abakyala Madamadi wakati awo ng'omukyala Nakawere twamujjanjabako ze n'agenda ewaabwe era nesigalawo mu maka gange omwami wange yajja n'asaba kuba mwami wange Adija wadde omukazi yamutwala naye yasigala mwami wange yajja n'akusaba yajja n'asaba nangamba lawuma kino ekiseera omukazi oyo kyataliwo ogenda kubeera ng'onnyambako Madija kisesa nedda yangamba agenda kubeera ng'onnyambako mukazi watalinze ngenda beerawo ntya ajja ti mu kiseera ekyo n'ali kubuziza wayakweziri naye ate ndaba zikola bulungi gy'otuuseeko bino biri mu pasti ndabira ddala firimu ndabanga ebintu ebitasoboka naye ng'ate wallayo ogituddemu emboozi oginyumiza ate yali kugwe ate yaliyo omusajja nali mwagala kuba kwe nali siba kakati bino kyunkyunanga takusaba twabikolanga teyali bbawanga Dija linako wano omukazi ng'ali lubuto oli mu kiyumba munsule obeesibako era omusajja yajja mu kiyumba n'abikola omukyala ng'agenda mu kyalo okumujjanjaba ng'amaze okuzaala kati awo nze nasigala mu kintu olwo ekintu kifuuse kyange yali nnyini kyo kinziridde omusajja nga bino abikola nga tubikolera ddala bulungi kuba si bbawanga Dija kyali kyandeeta jjukiramu gayi nali mwagala kati mwabikolerangawo mu maka gange Dija mu maka gange seeri mu kibaati mu maka gange wayingira mu kisenge mujja omwabadde asula n'ebbaawo ne mubikolera omwo yakutandika atya bannange omusajja yakugoba ng'osula eri mu bibaati yaŋŋamba lawuma nze kino ekiseera omukazi agenze kuzaala nesikwata ku Nakawere jangu ombeesebeese nambuuza toli mukazi wange ko nze ni mukazi wo kati anti okitegedde jangu ombeesebeese walinga alabye kundaba kuki kwadde gy'omanyi kikitegeeza ekiki emyezi gyonna gye nali maze okuva omugole ate nze Adija ebyobwenzi byannema kuba ne mama wange saamulabako ng'akikoze nalaba ndaba kuki nga mbeerawo ne bba wange mulaavu enzibu awo nga takyakulabanga namagwatala awo yampanga respect omukyala taliiwe era nga ntwalanga omukyala we Madamadi wakati awo mukubeera n'omusajja jjukiramu oba oludda obikolamu kitegeera
safunirawo olubuto mu kaseera ko nafunirawo olubuto Adamadija nze njagala onnyinyonnyole bulungi awo omuwala ng'agenze omusajja okujja akugambye mbusikwata ku Nakawere olwakulagira akwetondera akugamba tuddemu ng'akugamba kyakukakasa atya yeera ogwasooka mwalibwa era waka kubanze nali sitambula nga ne bwakimanya yajjako keeyo omukiyumba gye wali osula n'alabayo mu kiyumba yajjanga kati ebikunta ebyokwebikka bitya wakola otya najjamu essuuka n'akafaliso akatono yajjanga mu kiyumba n'akolamu ki netwegatta teri bba wange nga n'omukazi waali awo awaka naye nga yegga yatuka n'akugamba lawuma oba weyambula oba tiweyambula nguubire kanga ŋŋenda nga omusajja sirina kye namukola kibi Adija kaakati awo ng'omusajja bw'akugamba nti weeyambula oba weeyambula ng'okola otya neyambula kuba gali nali mwagala Adija nkugamba towulira omukwano gwe gutyo Allah aguntaase ogwo omukwano gwo mungi gwe kyolina okumanya Adija nali mulaavu n'eggaayi nali mulaavu n'eggaayi kati awo eyo gye bayita laavu ey'ekimmemmette yes okitegedde nanyumizanga gwe kiki Adija Nakawere yagenda okuva bwa Nakawere nga lahuma ndi lubuto kulaba nga ndi lubuto omusajja waffe byamusobera anaamugamba atya anaamutandika atya Nakawere yakomawo mu nnyumba era bwe yadda naddayo nze mu kibaati kyange n'omuviira ati wali alina kusigalawo kati nga bba wammwe bw'omugambako nti munaye mwami tuplaningire buli omu oba bwabeewo omupangisa avaamu nze nzire muli ono mmuleke ngagamba awo genda oba omukazi yali yakola ki bba wange nga ngamba laba awo genda naye sisobola kuwa muzigo yangamba oli muwala mulungi genda ojja kufuna omusajja omulala yali takwagala yali akweyambisa jjukiramu amaze n'okufuna olubuto naye saasooka kitegeeramu nti ndi lubuto kati wayitawo emyezi ng'esatu Nakawere akomyewo era Nakawere yanze mukolerako emirimu ngaze mukolerako emirimu koza ku bugoye mufumbirako biki n'ovaayo mu kitanda kyabwe Nakawere yatuuka ekiseera naye nammanyiira nga taddawo nti kunvuma noza yatuuka n'agamba oba ono talina gy'abeera noza nga laba mbeesibako ndowooza yalema bulema Adija kumbuuza nti gwe tolina gy'obeera kwegamba wakwasa mujja w'ekisa nandeka ndowooza nga alinga alaba ayamba masiikiini kati gwe muli ekigendererwa kyo kyali ki ng'era olowooza nze nali njagala gaayi nali saagala kirala naye omusajja gwe nali njagala nga tofa naye oba alinaani gwe ng'oyagala kimu musajjawo bannaye bwe kubanga okwagala ekyo kyekutegeeza am out gwe Adija like togwangako mulaavu era nze sindabika bwebanga yeno eraavu gye wagwamu ze sigwangako mulaavu nze kino sikirabanga bannaaki Adija ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba gaayi ndi lubuto omwami wange ndi lubuto naŋŋamba lahuma kireka olubuto walwenze bwenzi ng'olubuto walufunyewo oti ku myezi gye nabeera naawe nga sinnabasa mukazi eyanzaalidde nga tewafunako lubuto namugamba ndi lubuto bya siriyasi bwe yamanya nti ndi lubuto ndowooza nga womanya abasajja bo tebakoba kuzaala ndowooza yali yeeyogezayogeza ne mukazi oba namugamba lama ali lubuto Adija we natandikira ebizibu by'ensi wadde nali mu kibaati naye atirisiti nga nakimanyiira Adija omukazi kyatankola nga ndi lubuto lwa bebi oyo gw'olaba bansitulidde awo katono nkifiiremu Adija omukazi yasooka n'akyayisa omusajja eyali anziriddemu akanda baalabako kani wandaba ayagala kufa Adija omusajja oluba okujja bw'ati ng'awulira ekivundu kitandikira eri omusajja si yali takwagala kati ate ne bamusulamu akalogo byonna ne byegatta wamu Adija omusajja yankijjanya omukazi yankijjanya Adija omusajja yankijjanya ne mukazi we gwe kyolina okumanya nabonaabona n'olubuto nga ninga masiikini lwayagadde n'akuwa ekyokulya lwatayagadde n'osula enjala
olosizeko emmumba n'ogisuulirira ng'oli lubuto kyekyatuukako nga ndi lubuto bazadde bo mu kyalo maama wo ng'omugamba ki? namugamba ndi ku mulimo anti munnaye era bw'oba oli ku mulimu omuzadde aba asuubirayo akasente. namugamba ndi ku mulimo ate nga ne mama soogerezeganya nnyo naye challenge ze nnina zonna ekikola mama yali mulwadde wa pressure nga saagala mubulira nnyo nsonga zange weka ng'ossa omuzadde kituufu kitegeera ande mwadija kati awo nga wabaawo mukwano gwange nga ngamba naye lakumumanyi eyerakayi waliyo omusawo naye omusawo oli akola nabimunnyonnyolamuuko. tugende mu maaso Rahma n'emboozi nnyumiza emboozi yennyumira nnyo naye nnina abansumbwa wano ku ssimu bempereza wano ku HKB yabangamba Hadija sooka olekerawo okozesa essimu tusooke tuwulirize kaakati mba respectinga sooka ne ŋŋamba seekono n'akatinga naye kaakati nga tetunnaba kweyongerayo mbajjukiza bannaffe aba Jots Herbal Products bakola ddagala ganda nga bakugamba nti kati eddagala lya Herbal lye liriko toyonoona ssente genda mu ddwaliro okuteekako ccupa toyonoona ssente kulongoosa bizimba omwana ow'obuwala bw'alina mu busisiti obutonotono alina ebizimba mu nabaana genda okole scan gitwale wa Dr. Julie agenda kutunuulira ekizimba kyenkana centimeters zitya kinene bugazi ki agenda kuwa eddagala ekizimba ekyo kigende nga kikendeera paka we kiggwawo ojja kuddamu okole scan endala ng'ekizimba tokirina. Oyo ye Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products mukubireko gwe omukyala alemereddwa okuzaala aganye okugenda mu nsonga omukyala alinamukko obuzibu n'okuzaalako mukubira essimu wabula tokuba essimu ewa Dr. Julie nga toyagala kuzaala kubanga bw'onaaba toyagala kuzaala n'okozesa eddagala eri ogenda kufuna olubuto ate onyiigire ogambe nti nakufuula single mother so making sure nti oli ready wetegese bulungi oyagala okuzaala omukubire. Abaami abalina prostate enlargement Dr. Julie abagamba nti mufune eddagala tokkiriza funa prostate cancer nga waali ate mpozi n'omukyala owa Glamour Aesthetics ono ye Dr. Sarah asangibwawo kwa Kamwesi level 2 akugamba nti jangu akukoleko onyirire akozesa procedures zonna eziri medical tatunda bizigo akuba mpiso n'akuteekamu eddagala n'onyirira n'okolooti abagala botox abagala PRP abagala okubafunza mu bukyala ayina ekyuma akikuyingizaamu n'ofunda n'oddawo n'ofuna embuzi ekishiggwe kubira Dr. Sarah akuwe ku product kubira Dr. Sarah essimu abeere ng'akukolako ezo gundi procedures obeere ng'olayika bulungi olabikire bulungi baawo ate takola ku bakyala bokka n'abaami abakolako. Tugende mu maaso lwa Hadija we nabeera olubuto lwa beddi wange oyo gwolaba basitudde nabonaabona Hadija olubuto olwatuka myezi 4 nga lulabika n'oddamu n'oba nga tolina myezi 7 nga ninga atabeerako na lubuto omusajja natuuka n'ambuuza nga tolwala nsonga naye nga n'olubuto teruliiwo. Omusajja n'asooka n'ambuuza laba mawangamba oli lubuto kyova olaba lama nakuzaako kuba ebitu byo tebitegeerekeka namugamba ndi lubuto nangamba lubuto luliwa nga Hadija akawato ogamba talina lubuto Hadija olubuto nga ekiseera kyatuuka eky'emyezi gy'olubuto okuzaalibwa Hadija olubuto ne lunnuma netekwata obugoye netegeka buli kimu nagenda otuuka mu ddwaliro nga sirina lubuto. Nga basawo bagamba ki mu ddwaliro? Bagamba bo tebalaba lubuto naye nga ate olina ekipande konywera eddagala ly'olubuto. Ne bagamba tulaba lubuto. Kaakati eddogo bannange mulijjawo abaloga bajja bammwe n'abantu mubakola ebintu bingi. Natajjukira Hadija ekyo nno kinene. Hadija oli ye yayingirira nze saamuloga naye ate ye nandoga nene weebuuza ba people baagala ki. I'm so sorry. Nga tayagala nzaale tayagala mbeere na musajja ayagala obeere mukozi waabwe gama ayagala mbeere mukozi waabwe abo ngamba kolera yakitegeerako nti bwe yavaawo mwewaako alabika yakitegeera kubanga yensonga lwaki yatandikirawo okundoga kuba Hadija abasajja tebakowa baana alabika yalina ebbaawe n'akola ki n'abimugamba nze bwensuubira kuba nabuuzaako bbaawe mukazi wa kimanyiko nti ndi lubuto nangamba akimanyi. Lwaki wali omwentayitoringa mbuno
omwe entitlement y'okuba nti mukyala wo otya anna ati yali mukyala we sisobola nabbe kuyitako ki nyinza n'okugamba embwayi emanyi kati awo ng'asula mu kibanda ky'amanda Adija n'olubuto sula mu kibanda ky'omukyala we ky'amanda baakugobayo eri ewaka eddogo lyali ly'amaanyi ne we nalisula mu kibaati ky'ewaka baakingobamu omukyala netandika okusula mu kibanda ky'omukazi ow'amanda omukyala oyo ndoza we yagenda okuzaala yagamba kenkomawo ogenda kundaba kimaafu ng'omukyala wannyuka nga nze njalamu nkutiya bugoye nga neebaka naye olubuto saafunako kirowoozo kigamba nti kanjemu olubuto ng'abawala kuba nali ndwagala ate ng'ovudde ku by'olubuto nti mbyagala ne gayi nali mwagala nkwe siva Adija Adija ne bw'oyogera biki kwe siva yali angattako namufunamu omwana at least otunula ku mwana we bannange wali omwagala ate nakati olayika okyamwagala Adija kati engeri gye namufunamu omwana tebikyali by'amaanyi naye kati nafuna emikwano mu kutokyalingibwa okw'ennyo jjukiramu Adija ekintu kiruma nnyo ng'okirowoozaako wekka nafuna mukwano gwange ne mubuuliramu balinga basatu kati omu kyeyava mpa amagezi n'aŋŋamba Rama era kayi waliyo omusawo Omuganda naye akola ebyo byonna ajja bimala naye kye nasooka omubuuza namubuuza anaakola ne ku bba wange ne tuddiŋŋana nali mwagala yaŋŋamba byonna ajja bikolako ko nze ki ekyetaagisa nambuulira naŋŋamba wadde tolina transport ze ngenda kuteekamu buli kimu tugende Adija twafuna lunaku nga tugenda era Akaayi Adija omwana gye yankomya gwe omwana yali andiisizza oyo baali bandindidde n'omwana ne bamulya ne mukwano gwange batya omusawo gye twalaga Adija toseeka bino bya nnaku bannange bw'osonyi omusawo gye twalaga Adija ng'omusawo musezi I'm so sorry tutegeera tutya nti omusawo musezi naye Adija omanye era Akaayi kituufu basezi abamu si bonna abandaba era Akaayi bansonyiwe naye abasinga basezi nze nkikakasa omusawo alina ebintu bye yatutuma yabatuma ki tugende tubigule nga bw'olaba mmwanyi mwenge ebyo abasawo olwo nga mumaze okutuuka nga tumaze okutuuka twatuuse dda weetuli naye batutumye ebintu ebyo bye birina otukolako okunjijjako okusibibwako olubuto n'okuzza omwami wange babatumye emmwanyi tuyita owa booda atutwala omusawo ng'atuma bintu mukwano gwange ye yagenda nze nasigalawo nga mulinze jjukiramu nali neekoyekooye tuyiyaza Adija ng'olina olubuto kitegeera olubuto nali naakamala nalwo emyaka 2 mukwano gwange n'aŋŋamba Rama gwe togenda nze kankole ki kaŋŋende n'agenda kati owa booda eyamutwala n'amugamba nnyabo oyo awo muzze kukolawo ki naye nze yasigala wano nalina akabonero ke nalabawo wano ewaka nalaba okwejaga nga kungi olwatuuka bwe tuti omukyala yatwaniriza omusawo gwe bayita omusawo omusawo yali omukyala yali musawo n'atwaniriza batemyawo endagala abantu bajja ab'enjawulo okutubuuza ate bali bawahaaga konzo osanga basanyuse bakasitoma tuzze abagambye musale endagala nga nnyingi ndiwo nzekka mukwano gwange agenze leeta ki bintu bye batutumye tukozesaako basaze endagala nga nnyingi baziyuguluza kati omukyala ng'agamba nnyabo osobola okujja ne tutuulako wali eri nga wetulinda munno ne tutuulako bulabo ng'omanyi eby'omukyalo tulako wabweru wanyumiikiriza byali bitya mubuulidde munnayo obuzibu bwava n'ab'endagala basala abamaseffuliya bagayisaawo batumizza ebintu byonna kati n'endowooza oba balina pate oba byonna bagenda bikola ku nze banjijje tebansumulule nsobole ozaala omwana ojjukira gwe obeera mu buzibu oba olowooza kirungi kyokka kyebagenda okukola kati twali teziri busanga ne mukwano gwange akomyewo
nga angamba lawuma nga mpita okudda ebweru nga mbuzi afunye ku kyokunywa kojja tusooke tugende kwali kaduka nkugulira ekyokunywa konze kaale Hadija ng'omuwala ngamba lawuma omusajja wa boda ngambye wano balya n'abalamu jukira obudde buzibye twavudde wala Hadija oli omukazi yali mukazi na musajja Hadija omukazi oli we batutunulako oba twabasanyusa oba twabasanyusa nze nalowooza oba tubasanyusizza bwe beemoolamoola bwe bayiwa endusu nga biringa biwenga nembuuza sisita nembuuza mukwano gwange yantutte bano beebasawo nananjijjako olubuto ono gwe yakkolera yangamba lawuma yagenda kukola nze mwesiga kuba bangi bemuleetedde nengumira ku mukwano gwange ziba teziri busa nga naye akomyewo okuleeta ebintu nga nkubira essimu nga ngamba lawuma jangu ofuneko ku mazzi wano g'onywako nga ngenda kumba mpise kumbuulira wa boda byakoze eki byamugambye obudde bugenze tuli mu ssaawa zigenda wera 2 ez'ekiro nga ngamba lawuma bagambye wano basezi konze tutandikiddewa mukwano naye wa boda ngambye ye ewuwe kumpi agenda kutusuza nemugamba kati ye wa boda tunategeera tutya nti si musezi tunamwesiga tutya kuba neera akayimpulira bagamba buli bantu bayo basezi naye waanaatulya koye oli gayi mulungi nze mulabye muwulidde enjogera teyali balabudde konze gwe oyinza okuba ogudde mulaavu na kino wa boda nangamba amangu ago ngamba bano wa boda mulaavu konze kaale Hadija kye twakola ng'omusawo tumugamba ng'omusawo mugamba engeri obudde gye buzibye tulina sisita yaffe okumpi katugende tusulewo nkya tukole ki tudde otukeerereko omusawo teyatukaluubiriza naye yasunguwala ebivumo byali bingi n'agamaze bajjajja bange bakola kiro biki bikyayogedde bingi awo mubutuufu ng'olaba namugamba engeri gye tulina sisita waffe wano okumpi mbadde nsaba embeera gy'ondabamu nkya tudde otukoleko kuba Hadija nali neetamiddwa olubuto jukiramu olubuto we lubula we lulabika we lubula we lulabika mutuufu nga bintamye omukazi Hadija yatulaga obusungu n'omusajja si katono batugyewo n'amajambiya Mukama nga atuyamba nga tusimattukawo mwavaawo mutya twavaawo okuba ffe nze nabagamba tugenda kudda enkya batukoleko bakkiriza ati wulira omusawo n'agamba ye bajjajja ababe bakola kiro omusawo yagamba bajjajja ababe bakola kiro tebakola misana konze n'emisana tujja bayita kati nga nze si kyayagala birala kiri kye ye mukwano gwe yakugamba baamukolako ddi misana mukwano gwange yaŋŋamba baamukolako misana oba mwagenda mu location nkyamu kyekyo ekifo kuba yaŋŋamba n'omukazi oyo yakola ne bbaawe konze mukwano gwange yaŋŋambye baamukolako misana lwaki ffe baagala tukolako kiro nze kye nalaba baleka baali baagala tulya kuba ono baba baamukolako misana ate kati nga ffe baagala tukolako kiro ate ne kye nalabawo emisana okwejaga ewatali tenti naye ng'okwejaga kungi ndagala biki masefuliya bagatuyisaako Hadija bakulya mwakonvinsinga mutya omusezi okubaleka okugenda kuba banaye nga si kyangu tekyatubeerera kyangu Hadija naye twamugamba ogenda tukolako enkya ekikakasa togenda tukolako enkya bino ebintu katubireke mukwano gwange yalina bbaaga nga mulimu ebyokwekolako by'abakazi ate ebbaaga zaffe manyi nawe bibeeramu ne bino ebintu bye yali aleese n'abirekawo bano ne baleeta obusungu tetwabawa nnyo budde bawuliriza kwa mukwano wange yes linnya boda tugenda kudda enkya ne tulinnya boda Hadija bali abantu bagoba boda lwakuba n'omusajja yali sitede yateekamu omuliro ndowooza Nambeene yali abimanyi yateekamu omuliro omusajja n'atutwala ewuwe teri yalumirwa nga talina ne tusimattuka okuliibwa kumbe tugenza ate ku kyokya twatuuka owa boda kyukiramu obudde bwali bukyali ssaawa 3 zigenda mu 4 ng'atubuuza mwafunye ekyokulya ng'era omugenyi abakukyalidde ewuwo tetunafuna kyakulya atugulidde awo kyaya atugulidde emmere ekiro tulidde tugenze tunaabyeko ng'era omuntu Hadija nga kukyalidde obwatuuka ekiro ng'atugamba kuggwe ne mukwano gwo
kugenda vaako omu ansanyusa. Hadija nze nali lubuto nga neetamwatamwa dda n'ebyessanyu byantama. Gundi ekukubye buubye nzize ne gyenzize sinnafuna buyambi ate ng'omuzungu ngamba kusanyusa. N'omwana yeekanze dda oba yazirise dda. Hadija nze nabonaabona omukazi ky'atankola. Okwo kwonna kubonaabona kuva ku mukazi gwe nayaniriza mu maka gange. Namwagala naye teyanjagala. Yaniriza kibaaniriza abakazi. Hadija mukwano gwange nagamba lama gwe oli lubuto. Nze kanneeweeyo ntaasa obulamu bwo. Omusajja kyatakola mukwano gwange nga tikiriiwo. Kuba omwana yava mu kulaaja ne banatandika kaaba bukaabi. Musajja ki? Ono wa boda. Yamukola ki? Yamwegattako. Ate ndikyaka muneegatta embi. Kwanza nawuliranga miranga naye nasabanga Katonda ne ngamba obudde bukyaddi tuve wano. Kwegamba mukwano gwe yeewaayo ku luwange. Yeba mukama ati. Naye nange kennyini Hadija Seebaka yasula atuna mpaka obudde kukya. Omusajja ne mukwano gwange. Oba yali anywa enjaga y'ababbo. Oli omusajja aleka alina bingi bye yali akozesa. Naye nga nze ngamba omwana ono abakugaana omusajja yanditusse. Sinakindi okubazzaayo mu basezi. Sinakindi otuzza mu basezi ate byonna nga tubitya. Yalowooza omusajja twalowooza ayinza otuzzaayo mu basezi oba okututta Hadija eri tuba tetumanyiiyo. Ko mukwano gwange era maka neeweeyo ku lulwo. N'azijjamu engoye. Tebamukebedde siriimu. Tamanyi sitetasi ya musajja. Byonna yali tamanyi. Allahu akibar. Naye ekyomukisa Allah kye yatuyambako. Yagenda okwekebeza nga mulamu omuwala mukwano gwange. Ekyo tukyebaliza Allah ate nekirala nti yafunayo olubuto. Hadija twakeera kukwata kkubo kudda. Mbasezi tetwaddayo. N'owa boda twakeera kudda. Yennyini yatuvuga n'atwetera ku stage. Ne tulinnya emmotoka ezituzza ewaffe gye twavudde. Hadija ngenda okutuuka ew'omukazi yali ampadde akabanda okusula. Yangamba naye nkubuulire mwana wange ebizibu oyina bingi. Kubanga n'ekyokusooka tokomye bizibu naye ne bizinesi yange etandise osiraana. Bannange. Okuva bannakuwa okusula muno mu kibanda amanda tegakyatambula. Hadija nalaba nga ndoga ali ku kalina waggulu antambulirako. I'm so sorry. Olubuto bwe ngenda musikaani bwe bangamba tebalulaba. Bw'ogenda bwe bangamba timweruli. Naye ekyavaamu omukyala nga ngoba Hadija natema omulanga nefukamira wansi ne mugamba maama. Kulaba oli maama wange era nkutwalanga maama naye nnyamba. Wali weerabira okudda ewammwe lwaki wali toddayo? Maama wo yaliwo, taata wo yaliyo. Kati nnaku ki gye walaba ddala esinga gy'olabye kati? Nali saagala kuteeka bazadde bange mu bino bintu. Bannange ebyo bya kisiru. Okiddamu obateekanga mu Hadija nze abazadde bange baali bakambwe. Maama wange nga yagamba yali kuyambyeko kambuwalira omusajja wano. Kubanga sister wange anzirako yafuna olubuto. Bamutwala n'amajambiya. Abazadde temukambuwalira nnyo baana. Hadija nze ebyo nga mbyewala. Ng'omwana aba mwana omuleka. Nga mbyewala Hadija. Naye omukadde ne mugamba maama tongoba bw'otyo. Olaba embeera gye ndimu. Luno olubuto maze nalwo emyaka 2 miramba. Ondezeeko kyondezeeko naye mbadde nkusaba tongoba bw'otyo nnyamba. Nangamba ekikulu abantu bwe tubayamba we mutuuka eyo muteerera mutwerabira. Hadija nasuubiza omukadde obutamwerabira. Era Hadija we nafunamu kasente omukadde mbadde mutwalanga maama wange. Lwakuba Allah ow'ekisa yamala n'amujjulula naye era nakola mu by'okufa kwe. Kuba yambeererawo nga maama. Hadija omukyala n'ampa ennamba y'essimu bayiza we yamukubira n'omukubira. Yakubira omwami Sheeka. Namukubira essimu namubuulira omwana wange embeera bweti ne bweti gyayitamu naye nkusaba omuyambe. Omukadde teyandeka genda bwentyo. Yannyamba mu butuufu Hadija omukadde yannyamba. Yakubira Sheeka omusomi wa dduwa. Era Sheeka ye yannyamba
okulaba nga nnyina baby kati. Naye bannange abantu ennamba z'abaseeka ne bajja wano ne banyumya emboozi ze babawuuba bazikozesa? Bazikozesa bituufu era gwe olaba ennamba nga bagikuwadde gikubeko ojja kuyambibwa. Kati gye nandibadde mufu okugisinzira kubuulidde. Era nange nsaba ennamba eyo njiwe ku bantu abatuwuliriza era balaba pulogulaamu ya Dija. Abaseeka nabakkiriza naye nze saagala basawo. Eri 0789 99 66 83. Leero kambayambe njibawandiikirewo abantu b'oku HK Media kuba bansumbuwa nnyo. Ojja gimpeerezaako. Giddemu. 0789 99 66 83. Era kati bali eyo bagamba baby yaliwa Dija mbalage baby wange. Mbalaga omwana tewali buzibu. Yono omwana wo? Yono baby wange Dija. Mashallah bambi naye tomulagaayo. Simulagaayo. Tata jangu nkusitule mu mukwano. Obwedda njagala okusitulamu tokkiriza. Ono anakkiriza. Oyo ye baby wange nazaala baby boy. Ye mwana wange era ge makula ge nafuna okuva ennamba mami wange. Muyita mami kubanga yandira wadde takyaliwo alamu muze mirembe. Ono kose naye ani maidi wo? Oyo sister wange. Sister wange omanye engeri gy'asiiba nnyo ne mwana wange. Mwana ayagala nnyo maama muto okusinga maama we. Oyo sister wange oyo ye baby wange. Naye nga byonna Sheikh Duwaze. Kati nze njagala onnyumizeeko oyo omusajja yakolako atya ye ate. Eyakukolera edduwa ekyo. Yannombera n'otuuka okuzaala oyo omwana. Sheikh nagendayo. Nannombera zidduwaze. N'asoma Oluwarabu. Era just aliya tomanyi byakulomba ddwa kabaani. Nannombera. Talina kintu kyonna kyonna kye yansaba bamuwaayidde. Bamuwaayidde nakabandi nakasanga duwa Adija tomanyi ti duwa zikola toli musiraamu ng'oli mukyala mukkiriza duwa zikola era zankolera yoyo mwana wange era nebaza mami alamuwumuze mirembe ne Sheyi naye mumwebaza nti yeebale nnyo mukama waffe yeebale tuyamba obutakoowa nawe Adija nkwebaza kuba oyambye abantu ngezezaako naye abantu tebasinga nandibadde mufu naye kati ndi mulamu nabaleka kakati sooka ombuliraawo ng'obudde wasseeko obulamu bwaddako bwali butya ono bbaawe yasooka ye waddamu n'omuwulizaako nzaayo keemabega mujjawo nga tuvudde wa Sheyi Adija omusajja yanzimbira amaka agatamanyi buli buluumu. Wafuna omusajja omulala. Ono yennyini nnyini n'omukazi yamugoba. Aliwa? Ono yennyini nnyini tata w'omwana wo. Bebu. Bebu. Wekinonga ate kipya. Nadda mu maka gange ndina omwami wange yanzimbira. Oli omukazi yagenda. Omukazi yagenda tayagala na kumanya. Yamuzaalamu omwana omwe era ye yakoma. Omusajja yatayagala kumanya oba omukazi yekulako wa yanagenda. Omusajja tayagala kumanya kintu kikwatagana n'oli mukazi. Buli kyenjogera ne mukola bwenti. Ajja. Biri byagwawo. Agumiikiriza awangula. Negana amakazi n'olumuze namusangamu z'abapangisa. Yanzimbira ennyumba, yanzimbira amaka. Wamutwalayo n'afuna omulimu omulala naye ne bamulombera edduwa. Sheyi walomba dduwa. Ekwata kugwe nekwata ne ku mwami wo. Okitegeera wegibanga mirimo gyo n'egyo mwami wo gibajja kutambula. Ye era nali ndi awo nga nkubira essimu ngamba lawuma mbadde nkwagala banyanjula n'okunyanjula bifaananyi bye mba nkulaga mukyala ngage bifaananyi banyanjula n'okunyanjula ewaffe nampa ekirabo kya mmotoka nampa ennyumba nanneetondera naŋŋamba simanyi laba makyali kintuuseeko. Oyo ye yali true love wo kati. Era ndina omwami wange. Era okugumiikiriza kondoza kyeka kyekyayamba. Kati gwe Adija obadde ongamba muno singa namuleka. Nze ebyo sibisobola era mba nagenze dda. Adija olabe we nawangula. Nkusanyukiddeko. Ate ayagala ne baganda bange bonna babeera wange.
kati yo naafumbirwa ddi lijo mwana atumuleke mbu muto akyali muto kati yagala afumbire edduwa nja mutwala nshallah nja mutwala webale kusharingako mboozi yo nange amina dija naye webale nga tewekwekeredde abantu nga batya nze nina abantu abankubira essimu naŋŋamba Hadija Sheeka yankolako nenterera naye nti okwogera ku mboozi yange nali nina ebizibu naye mwebale kujja Hadija amazima tugogere tuleme kufiiriza n'abalala amazima tugogere tuleme kufiiriza n'abalala kitegeera Hadija wensirikira eyo bangi bembafiiriza kitegeera ate era bw'oyogerako oba oyamba kale abalungi abatulaba sigenda kuba nga nsukkawo olunaku olwaleero munzikirize mbasibe nze Hadija Kigozi eyeetaaze ku nnamba eyo soogikubako n'obuuza ebisingawo banaye temunkubira simu kiro nga neebase mubuulirwa naye nze mulowooza siina famire kiro 8:30 ogw'ekiro omuntu akuba agamba nabeka kiripu waneeno ku tikitoko olina omukyala gobadde otudde naye Sheeka yamuwonya ennamba ngikuwandiikiddewo mukwano gikoppe genda mukasiriise nga tolina gw'obuuziza weebuuze bajja kukuyamba naye nze Kigozi gwe mubuuza ebibuuzo sinze Sheeka mwebale kutya abakwano mwebale kusubscribinga. Assalamu